Sebo principal. Sebo principal. Kwise emirundi egiwera. Omukama akugololera omukono gwe ogwa ddyo. Gwe yagololera Musa. Omukama akugololera omukono gwe ogwa ddyo gwe yagololera Musa. Nze nja kugamba nti mwana, oli mwana, nze ndi maama. Emyaka gyange gikuzaala. Mwana gwe buli lwe tugamba nti jangu. Songa ebyokukola olina bingi nnyo. Obuvunaanyizibwa buyitirivu. Osula teweebase, olina ebirowoozo biyitirivu. Naye tolekangayo. Togaanangako. Omukama akugololera omukono gwo ogwa ddyo. Abadde bya maama w'omugenzi Paul Job Kafeero yatuva ku maaso era nga wabaddewo okumujjukira wali kwekerezia Makindye emanyiddwa nga St. Agnes. Paul Kafeero babadde bamusabira n'okumujjukira emyaka 18 gye giyise bukyanga ava mu bulamu bw'ensi eno. Ebigambo ebyo byabadde bya maama we nga byolekeza Bobi Wine olw'okubeera nga musajja wakati mu mayenga agamuyuuya gonna, wakati mu byayitamu ne yeerekereza n'attayo obudde n'asalawo ajje awe mutabani waabwe ekitiibwa, muyimbi munne, munnabitone munne. Kale nno maama wa Kafeero yasiimye ebitagambika. Tuyitiddeyo katono leka tugende oboolyawo mu mawulire ge tugenda okubeera nga twogerako olunaku olwaleero, buli kimu nga bwe kitambula. Akulira poliisi mu Uganda IGP Abbas Byakagaba avuddeyo n'asambajja ebigambibwa mbu yandiba alina kyamanyi ku musirikale wa poliisi eyabulawo. Byakagaba agambye sibimanyi, bimugamba mbu nze nasembayo mulaba, ebyo mbyegaanira ddala era tabimanyi. Mu ngeri emu ayogerera poliisi y'eggwanga Uganda ye Rutoma Kishoke oba Rushoke avuddeyo n'agamba nti ebyokuwambibwa kw'omusirikale tebabimanyiiko era bo nga poliisi tebalina kye bamanyi. Takomyawo agambye ne byemugamba mbu mu ggwanga mulimu ekiwamba abantu nga poliisi tebalina kye bamanyi ku kiwamba abantu. Kale nno mu bannayuganda gye mubijja mbu gundi yawambiddwa kale abeewuunya. Rushoke agamba nti bino era tabimanyiiko. Mu ngeri emu olunaku olwaleero nga bwe twabategeeza mu vidiyo yaffe eyasoose nti leader of opposition yabadde asinkanye ababaka ba parliament abali ku ludda oluwabula oba oluvuganya gavumenti. Joel Ssenyonyi olunaku olwaleero basazeewo nga bo kiki kye baba bazzaako ku lutuulo olw'enkya ku bbago erya UPDF Amendment Bill 2025. Naye ekisinga okwewuunyisa olunaku olwaleero ab'oludda oluvuganya batudde abantu 30 gokka bwe gati. Ne weebuuza opposition erimu abantu 30 tugenda kutuukawo. Omusango gwa munnamateeka Joan Kagezi olunaku olwaleero gusaliddwa era nga kizuuliddwa ne kikakasibwa nti Kisekka Daniel ye yatta munnamateeka ono Joan Kagezi emyaka 35 gye bamusindise abeereko eyo ng'alya mmere ya gavumenti. Kale nno tugenda beera nga byonna tubitunuulira. Mawulire ag'essanyu Uganda Airline congratulation olunaku olwaleero etandise olugendo lwayo olusookedde ddala mu kubeera nga esaabaza abantu
okubajja kuno okwaffe okubatuusa ebungereza London wali mawulire marungi ago. Mu ngeri ey'okubiri oba mu ngeri endala tulinawo Ibrahim Ssemujju ne tugenda beera nga tutunuulira ku bigenda maaso ku nsonga za iPod. NUP mwe yagaana era negamba kikafuuwe tetugenda kubeera nga tugenda okukwata omusimbi guno. Aba NRM kasita baswadde ne babireeta mu parliament, wabula waliwo ekyekusifu kyenjagala twogere ku musango guno oba ku tteeka lino erireetebwa. Tugenda beera byonna nga tubitunulira katukole bwe tuti then ate tukomewo. Boterevu mbanirizaako webale nnyo webalire ddala gwatyo atumbudde era atwegasseeko akawungezi ak'olunaku olwaleero. Kansuubire nti nno osobodde okubeera ng'onnyuka emboozi eno ekusanze oli waka obukadde kulikayo kulikirayo ddala. Abatannaba kubeera nga munnyuka akatusabe nammwe munnyuke. Ate era waliwo abagenda obugenzi nammwe tubaagaliza kasima, tubaagaliza birungi byereere musobole okufuna muganyulwe mu ntuuyo zammwe nga Mukama bwe yagamba nti aliwo omukisa emirimu gy'emikono gyo teweetuulako situka genda obeeko kyoteekako engalo zo weewaawo Mukama n'akiwa omukisa. Naffe bwe tutyo tugobye bumale okubeera nga tukuwa ebibadde gy'otabadde. Omukutu gwa DPTV Uganda yenze Sajjime nja kusaba busabi wa video yaffe like eyakatwegattako nga gwe mulundi gwosoose okubeera ng'olaba omukutu guno genda maaso n'okubeera ng'ate osubscribinga. Tutandikidde ku poliisi y'eggwanga Uganda era si walala tutandise n'agiduumira oba agikulira ya baasi byakagaba gye buvuddeko najja n'enkuwa emboozi n'enkutegeeza nti waliwo omusirikale wa poliisi eyali abuziddwawo era nga kigambibwa nti yawambibwa okuviira ddala ku mukyala we bwe yavaayo n'ategeeza nti emmotoka y'omwami wange nsobodde okubeera nga ngisanga ennaggulu ku kitebe kya poliisi ekikulu wabula omwami wange talabika okumala ennaku 3. Era okusinziira ku lole ge twayongera okubeera nga tufuna ne galaga nti omusirikale ono yali alabiseeko ku kitebe ky'abapoliisi wano mu kibuga Kampala ekisangibwa naggulu wali, wabula najjibwawo abasirikale ab'ekitongole ekirala abaali 3 okuva olwo taddangamu kulabika era abadde anoonyezebwa. Nawo omukulu oyo bagamba nti omusirikale oyo yasembayo kulabikira mu ofiisi ye. Omusirikale eyabula yaani ye Charles era ng'ono Charles teyali musirikale nti mutono wa bulijjo nedda, yali musirikale wa maanyi ddala olw'ensonga nti yali ayogerera kitongole kiramba n'abuzibwawo. Kakati omukulu oyo babadde basuubira nti nga ye bwakulira poliisi agenda kuvaayo abeeko obubaka bwateekawo obukulu, wabula yeewuunyisizza ensi bw'avuddeyo n'agamba nti sirina kyemmanyi kukubula kwe era saagala mbalimbe nti nina kyensobola okuvaayo njogere ekyongedde okumalamu ab'eŋŋanda essuubi olw'ensonga nti babadde bamanyi omukulu ng'ono asobola okubeera ng'alina kyamanyi ku byonna ebigenda mu maaso. Kakati omukulu bw'avuddeyo kyongedde okweraliikiriza abafamire n'abantu abalala. Charles nakugamba nti omu ku basirikale abasinga okubonyaabonya Kyagulanyi Ssentamu mu kalulu ka 2021 wali mu kunoonya akalulu wakati w'omwaka 2020 ne 2021. Kakati tubadde tukyali kwakulira poliisi, omwogezi wa poliisi naye n'avaayo ate ayongedde kubeera nga bino abiyiwa mu buyiyi mazzi. Bwagambye nti nga abapoliisi tebalina kye bamanyi wadde n'akatono ku musirikale ono agambibwa okubeera nga yabuzibwawo. Omusirikale eyabuzibwawo ebbanga eriyise abakulu bagamba tebamanyi gyali n'ayogerera poliisi bye bino oba oliawo byagenze mu maaso n'okubeera ng'ayogera
oyo ye mukulu yabuzibwawo era omwogezi wa Uganda Police amanyiddwa nga Lushoke Kitumu avuddeyo n'ategeezanga ebyokuwambibwa kwe yali omwogezi w'ekitongole ky'abambega Twine Charles bwe batabimanyiiko kakati wano wenjagala okubuuliza bwe baba tebabimanyiiko bamulaga abantu be ekitegeeza tetawambibwangako kati bamulaga abantu be simple kyangu nnyo era tebabimanyiiko nti n'ekiwamba abantu ekigenda mu maaso mu ggwanga ono ategeeza bannamawulire nti abantu tamanyi kye bayita kiwamba abantu okuwamba abantu mu ggwanga temuliimu kiwamba abantu poliisi nabyo ebyeganye tufune ku bigambo bya Kitomu Lushoke tujja kulinda akaseera konna bwe tulaba tufunye that information tukisharinge nawo mwebale nnyo ku ekyo ekya Nabosa nafunyeeko brief from poliisi yaffe y'oludero naye saafunye details zonna kubanga mba njagala ntegeere omusango gwennyini gwe baamuguddeko naye kyemanyi nti Nabosa bamuarrestinze nga bayina ebintu bye bamuvunaana era bajja kuba bamusimba mu kooti bw'anaaba talina musango bajja mulekula. Waliwo ambuuziza ku ekigenda maaso ku ebyaliwo ku poliisi yaffe ya Lubowa nga bwe nali mbategeezeza ensonga zino ziri wakati wa UPDF ne poliisi bali zikwasaganya ku mutendero ogwa waggulu era we banaaba balina we batuuse ekinaavaamu kyenja okubaleetera nkibabuulire wano oba mu kitundu kyonna bye tunaaba tuli. Ekisembayo y'omwami kyagambye ekya kiwamba abantu nze sikimanyi naye kyemanyi izi bw'oba ng'oyina omuntu w'ogamba nti tomulaba either reportinga ku poliisi oba poliisi oba tekuyambye n'ogenda ne waggulu. Uganda erina emitendera mingi gy'osobola okuripotingamu ekintu ky'owulira nga weemulugumya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nabosa gwe boogeddeko awo ye mukyala eyeesimbye ku Joyce baagala ntwatwa emitiiyana eyo yakwatiddwa olunaku olwajja emboozi twagikoze okuva mu woteeri emu era amawulire ga breakingiddwa Honorable Francis Zaake tewali amanyi kye bamuvunaana wabula era okuddayo emabega Nabosa ye mukyala eyakubibwa bubi nnyo mu kalulu ke Kawempe nga akaalimu okulonda Elias Luyimbazi Nalukoola oba akamutwala mu Parliament. Omukyala gwe mwalaba ng'ayina ekipaapi ku mukono ne kugulu era abawagizi ba firimu za Uganda ndowooza omukyala oyo mumumanyi Nabosa. So yoyo gwe babadde boogerako olunaku olwaleero aleeteddwa mu kooti amiddwa bail bamumye bail bamuzizaayo ne bamumye bail akyalina ku miggo akyalina obuvune bwe yafunira mu kalulu ke Kawempe so tannaba kutereera naye bamuwadde bail. Now Lushoke ayogedde ku nsonga y'ekiwamba abantu talina kyamanyi era n'agamba nti bwabeerawo omuntu yenna abuziddwawo mulope ku poliisi bw'olaba tekuyambye nebwe owulira statement mulope ku poliisi bw'olaba tekuyambye kati poliisi bw'eba tenyambye ani agenda okunnyamba agambye nti weeyongereyo waggulu. Uganda erina ebitongole bingi eby'ebyokwerinda oba ebikwasa amateeka naye omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luke Owesgire yavaayo n'atugamba nti ebintu ebikwatagana ne mukama wange CDF ebyo sisobola kubyogerako. Kale awe tuli ng'eggwanga bategeezezza ku musirikale waabwe tebamanyiko byakubulawo kwe kale mumukwate mumuwe famire ye
kikulu nnyo nakyo ekyo ensonga njagala nayo tugikwate tugiwummuze ebbali bwe tuba nga tugiwummuze ebbali era njagala onzikirize tuwolekere mu parliament tuddeyo nate omulundi omulala olunaku olwaleero tumanye biki ebibadde mu parliament mu lukuŋŋaana olubaddewo wakati w'abakulira oba akulira oludda oluwabula gavumenti Bisekezi Joel Ssenyonyi n'ababaka abasobodde okubeera nga beetaba mu lukuŋŋaana luno. Before nga tetunabagenda mu lukuŋŋaana luno njagala kwebuuza gwe munnayuganda ali eyo. Opposition erina ababaka bameka? Opposition erina ababaka bameka? In fact, njagala onfunire ku babaka b'opposition mu parliament eya parliament ya 10 tetuli mu parliament ya 11 ya 12 ya 11 ndowooza. Nfunira ku muwendo gw'ababaka ab'opposition bokka. Kakati Dero nina kyendabye. Ababaka tebagenda kutuyamba. Kuba bambi n'abo abasobola okusituka babale. Leader of opposition ayisa aba opposition mu parliament. Ku nsonga enkulu ennyo egenda okutwaza buli munnayuganda mu kkooti y'amagye nga si w'amagye. Ababaka baffe baganye ogenda mu parliament. Ababaka baffe baganye ogenda mu parliament. Baganye otuula ne bannaabwe basse kimu. Tosobola kwewuunya nti ku babaka be tulina abasoba mu 2 mu opposition. Kuba basoba mu 2 NRM yokka inanga 3 n'omusobyo. Ni abaffe basoba mu 2 wabaddeyo ababaka 30 bwegati. Then kino kikuwa ekyokuyiga nekyoyina okumanya. Tulina ababaka 19. Ababaka 19 ku babaka 19 wabaddeyo ababaka 30. Abalala babadde luddawa. Bawagira etteeka lino oba be bamu ku baalya obukadde 10. Waliwo bw'osobola okumenyera nti Abedi Bwanika Ntwatwa Joyce baagala oyinza okumenyera gwe bw'owulira oyagala Mpuuga naye abalala baliwa. Era bwe ndabye meeting y'Oweekitiibwa Joel Ssenyonyi leero obwongo bwange buzzeyo ne nzijukira dwe waaliwo okunoonya emikono okujja ababaka okujja obwesige mu babaka abaalya obukadde 5. Ababaka era ne babula ne kuguno omulundi ababaka wetubeetaagisiza bajje bataase munnayuganda era babuze wabaddewo ababaka 30. Ne kale katulabe ebibadde munda mu parliament wasoosewo okwevumba akafubo bwe bavuddeyo mu kafubo bwe batyo ne bajja ne babuulira bannamawulire ebyo bye bateesezzaako ne bye bakkiriziganyizzaako. Bannayuganda bangi babadde bagamba nti ababaka bano baleme kwetaba mu lutuulo olw'olunaku olw'enkya enkya Lwakubiri olunaku olwo baluzire. Wabula basizza kimu nga nkuyege babeerewo. Kubanga in fact tusooke tumale okulaba emboozi yaabwe. Gwe simanyi ki kyoyagala oba kyewandyagadde bakole babeereyo oba bagaane. Wabula bamaze okusalawo nti bagenda kubeerayo. Nangenda bawa submission yange nga tumaze olaba Rob yayogedde. Muze mubalaba ku mitimbagano nga bagamba naye bannanga ab'opposition. Lwaki olutula lw'enkya temulwepena? Mululeke abantu bano batuule bo nga bo bayise etteeka lye baagala okuyisa wakiri nga temuliiyo. Era bannayuganda bano tubawuliriza. Era ekyo kyesigama bambi kunyigirizibwa ku bayiseemu. Babagamba naye maybe kati kino kye kinaakola. Abantu ne balowooza n'okulowooza nti abaka opposition bwe mutaabeereyo mu parliament tebajja kusobola kuyisa tteeka. Ate ng'ekyo si kituufu kubanga balina ennamba ze bajja okukozesa. Tutuddemu nga joint opposition caucus ne tuteesa ku nsonga eno. Era tukaanyiza nti olunaku lw'enkya tubeere mu parliament ku lwaki eyo space yaffe tulina okugikozesa. Amaloboozi gaffe kagabe matono gatya gayimuke ku nsonga zino. Bannayuganda bakimanyi nti ennamba ze tulina teziwera ng'aba opposition naye batusuubira obutasirika. Bagamba bannaye mwogere amaloboozi gammwe gaveeyo.
mugezeeko okulwana newankubadde namba zammwe teziwera. Kati kyetugenda okukola tetwagala platform eno nayo bagitugyeko nti akazindaalo kano ketulina nako bakatugyeko era nga bwe tukubira omulanga bannayuganda abali eyo abali ku social media bloggers naki temusirika nammwe temusirika. Waliwo abagamba nti kakati gwe obyogeddeko wano nga blogger waliwo ekikyuse tewali kikyuse. Musirike nedda temusirika buli omu akozesa akazindaalo kaalina. Ne bwoba nga ku X olina abagoberezi 50 teekayo message waakiri aba5 balabe message yo. Bwobanga oli blogger naki tosirika kozesa platform eyo waleme kubeerawo omuntu yenna akuggyako kazindaalo ako. Kakati n'ababaka ba parliament akazindaalo ke tulina mu parliament tukakozese amaloboozi gaveeyo nga twogera ku nsonga zino nti kijja natuyamba. Enkya bwe tunaagamba nti kakati tugenda mu kooti ku nsonga zino kubanga bamenye buli tteeka ate nga kooti yali esazeewo. Ogenda otya mu kooti ng'ate tewabaddeyo kooti ejja kubuuza naye kwaze wano okuloopa byoza okuloopako nga tewaliyo otandikirawa. So yes, bannayuganda tubawuliriza ensonga n'okwemulugunya kwe balina naye tugamba nga bwe tugamba buli alina akazindaalo eyo kakozesa ku social media tokasuula sigala nga okakozesa n'ababaka bano twagala bakozesa akazindaalo ako okwogera. Kyebudulaba abantu bagenda ne banyiiga nga ababaka abamu basirika baka nasirika wiiki emu omwezi omwaka nga tayogera. Yes, bakimanyi nti byanayogera byanateesa oba oli awo biyinza obutayita ne bakusuubira okwogera. Kakati tugenda kukozesa obuzindaalo obwo bwe tulina ng'ababaka twogere ku nsonga zino tukole ekisoboka kyonna newankubadde namba ntono naye eddoboozi ery'omwanguka liveeyo ku nsonga zino. Oyo ye Joel Ssenyonyi bw'atyo bwannyonnyodde era ekivudde mu meeting kwe kubeera ng'aba opposition abo abatonotono abasobodde okubeera nga babeerawo bakkiriza babeere mu parliament. Kino nkirabyemu ebintu bibiri. Ekisooka, singa bano tebagenze mu parliament tubadde tugenda kulaba abagenda okubeerayo tubaawule ku abo abaali tubaawule ku baalya n'abataalya. Ekyo kimu. Singa bano tebagenze mu parliament ne beewala parliament tubadde tugenda kulaba nti oyo yalya ono teyalya. Kubanga tusobola kulya sente z'abasajja n'ogaana kubeerawo. Kakati abo batazze mu lukuŋŋaana lwa leader of opposition bagenda kubeeramu olemererwa okutegeera mubaka kyeyalya n'ataalya. Ekyo kimu. Ekyokubiri, tukkirize ababaka abasinga mu opposition tuyina mikebe mikalu, tuyina mpuuta. Abasinga sigambye bonna, abasinga tetuyina babaka. We just have useless MPs. Oba ntegeerekeka kiddayo mu mikono gyo gwe munnayuganda dekerawo okwesiga munnabyabufuzi okukyusiza obuyinza. Situkiramu atayina mukamwana yeekamwana yekka. Situkiramu weekyusiza obuyinza. Endiga ze tulina tukulembera zonna nfu zavunda emitwe. Bw'onaayimirira ku bannabyabufuzi okutwala mu nsi ensuubize yennaku gy'ogenda okukaaba emyaka gyo gyonna. Ekyo kyenzijja mu lutuula lwa leader of opposition. Ababaddewo weebali naye abalala tebaliiwo. Nawe tudde ku Joel Ssenyonyi n'okusalawo kwe baakoze. Okusalawo kwe baakoze ekituufu kiri nti ne bwe batagende mu parliament ne bwe bagenda singa ab'opposition bonna babadde tebagenze bonna etteeka libadde terijja kuyita. Naye ojja kugamba nti 30 tegagenze kuba ge gatudde ne leader of opposition tegagenze. Bwe baba bana 30 tebagenze enkaaga bali abafikkawo tebo tebaabeeyo nti bajja kubaayo. Bwe banaabayo si opposition nti opposition kitegeeza ki? Etteeka ligenda kuyita. Wano bano we basinzide ne bagamba kale tubeereyo tuteekewo embeera
tukimanyi lijja kuyita naye tuteekewo embeera kireme genda bugenzi kityofa wano nenzikiriziganya ne Europe bagende etteeka ly'emmwanyi singa tebaaliyo waliwo bye tutanditegedde however much emisege giri mu opposition mingi naye nga si opposition abanaasobola okuraizinga amaloboozi gaabwe ku bbago lino bagende kirabike nti waliwo abawakanyizaako naye nga kino kikutegeeze gwe munnayuganda nti ababaka be tulina mu opposition aba opposition batono abalala be bali aba opposition bali mu position zaabwe so tebali mu opposition so bwe bityo bwe biri now emboozi etuvuze era ng'etuleka mu parliament wabaddewo etteeka eryaleetebwa omukyala nina kyentegedde nti etteeka lino lyali lireetebwa era ba opposition mpulidde Kasumani basaalirwa ery'omukago gwa iPod nga baagala okunyigiriza NUP ejje guyingire bwe bateguyingire neme kufuna ssente naye tusooke tufuna Ibrahim Ssemujunganda yabadde ku Radio Simba tujja kwebaza Simba olw'emboozi eno tusooke tugifune olwaleero baliisa etteeka nalyo libadde lya byewuunyo baliisa etteeka erya ennongooseza ku Political Parties and Organizations Act in Parliament baatugambye eriko empimo mitookero ava Teso alisembe nti Asumani basaalirwa nti baleeta etteeka nga baagala kukyusa ekigendererwa bandabikira the moment batajetinga part the NUP yali badde ne FDC nga tukyalimu abadduka mu iPod baga nti kati ssente ezigabibwa ebibiina by'obufuzi mwina zifunira mu iPod atajenga tewali kufuna ate nga olife twalangirira nga FDC tuvudde mu iPod NUP yoterinya NUP yagaanayo kati bagambye etteeka kingoye nti ebyewuunyo bwe baligambye bagenda odireeta mu parliament Honorable Okirol ne Asumani asa yangen basali again nti nerinnya yange yayiteddeko simanyi bombi bawuzeewo ne bamuko omukyala bakalamoja bamuyita Nakuti nanga nze ndireeta nenga kuoda pepa kuliko manya mala kati nibanga nti eri Museveni yaliragidde aba main ne NUP kuba kati FDC kujake atufa aba PFF atufe tetufuna bali subira ndi bajja kusanga obuzibu ogenda okutula ne Museveni ne banegotiating okay kakati nali njogera ku mukago guno gwa iPod naye abajjukira era abazze bangoberera omanyi ntero bagamba tuwulirize nnyo okusinga okuwulira najjano nemba ku mboozi nembagamba nti waliwo enteekateeka namutayiika eri mu State House eyo era nabagamba yali yakyama nga baagala Mwami Museveni ayagala okwongeza ebibiina by'ebyobufuzi bino ssente ku buli mubaka nga gavumenti naye emu ku nsonga eyali emabega kwe kulaba nga bazibikira ebibiina oba organizations eziteeka ssente mu bibiina by'ebyobufuzi nga ziva mu foreign countries ziva mu mawanga ag'ebweru naye ng'ekirala kino kyali kitunuuliddwa ekyo kyebaali balina okuleeta mu mawulire naye kyali emabega kyali kubeera nga Mwami Museveni bw'ayongera ssente mu bibiina by'ebyobufuzi bino agenda kwanguyibwa bikapu kyalinga bibeere bibye oba kitegedde nga tebikyalina maanyi kufuna ssente ziva mu bitongole birala wabula nga ye kennyini waatali tebibaawo wabiziŋŋamya nga nabyo biziŋŋama nenkugamba ku nteekateeka eyo era ku nteekateeka endala gyeno gye baleeteddemu iPod mu kuleeta iPod ebaddengawo ng'era basponsalinga ebibiina by'ebyobufuzi mu ggwanga but as we all know nti NRM yeesinga ababaka ba parliament yebadde esinga okuganyulwa mu iPod
kakati NUP okuba yajja mu byobufuzi ebaddeyo yagaana tebeeranga na mu iPod ogwo omukago yagugaana ng'ensonga NUP gyewa nti buli we tubeera mu iPod mwami Museveni guno agukozesanga mu kisa okulaga amawanga g'ebweru nti tukwatagana n'abantu kyovala Ibrahim Ssemujju Nganda akugambye nti twali tufulumye iPod naye tetumanyi abasigala mu FDC eri eyo Najja Nankumbi kati bano bali Katonga in fact bafomize ne PFF kati agamba nti tetumanyi oba bali banaazibuwalirwa okutuula ne mwami Museveni neera nkujjukiza nti NUP bwe yagaana kye kibiina ekisinga obunene mu opposition bwe yagaana okujja mu mukago guno n'abaali baguteekamu sente ne bazijjamu kakati wano NRM eba efiirwa okitegedde kati etteeka bwe lyagenza okujja ku order paper nga abalisembye balala kyokka ate ne babulawo bwe baabuzeewo nakuti n'alikwata Ibrahim Ssemujju Nganda akugambye nti yakitegeddeko nti dino lyazze mwami Museveni yalireese lwaki nkusoose n'enkuwa ebyemabega wali nti bigattira wano ku Museveni ye yalireese Ibrahim Ssemujju Nganda kyatugambye kitegeeza mwami Museveni nga ye ayina wayagala okugattira NUP at least alabeko president wa NUP nga batuddeko bonna byennyinnyonnyola bamubitegeera nti waakiri leero mwami Museveni akyalemereddwa yadde okufuna platform kwe batuula ne Bobi Wine kimuyambeko okufuna ebifaananyi byasobola okwogererako nti democracy waali ne bano tutuula nabo engeri gye yali ayina yokka yeya mukago guno gwa iPod akasajja kagugaana kitegeeza tewali engeri endala yokka kwe kutegekawo debate presidential debate ate gye sisuubira nti Museveni asobola okukkiriza bagende mu debate nti atuule wano Bobi Wine atuule wano mu debate kayinza omukuba ne kamuwogoloza ya rabbi ayinza omukuba n'amuwogoloza kati engeri ya mwami Museveni omukisa abadde agulina wano mu iPod kyokka okusinziira ku Benjamin Katana yavudde n'agamba ife dembe lyaffe obutabeera mu iPod kubanga iPod si ya gavumenti kitongole ekigabirira ebibiina by'ebyobufuzi kati osobola tuforcinga nti tujje mu iPod dembe lyaffe wano mu Uganda ekibiina ekitaba ebibiina by'ebyobufuzi n'agamba NUP mwetuli ekitaba ebibiina by'ebyobufuzi mwetuli era in fact ndowooza Benjamin Katana ayinza okuba nga akolamu nga omuwandiisi ekimu ku byo kati kitegeeza bwe kiba nga ekibiina ekitaba ebibiina by'ebyobufuzi mu ggwanga nga NUP mweri tosobola giforcinga kuyingira mu kago gwa iPod weno oba weefudde dictator in fact oba weefudde ekitagasa ddembe lya kibiina kyoganze ogwo omukago siguliimu kati nkubuulidde nti NRM erwana lwa nsonga sente tekyafuna okategedde ne kali ke nasoose nga nkugamba nti baagala kwongeza buli mubaka obukadde 100 kyabadde afuna oba kino nakyo nkirambulule ekibiina ky'ebyobufuzi tutwale nga jema erinayo omubaka omu Yasumani basaalirwa kitegeeza political party jema buli luvannyuma lwa myaka 5 efuna obukadde 100 okuva ku mubaka waayo omu gwerina singa efuna ababaka basatu kitegeeza buli myaka 5 jema government ejja kuba egiteekamu obukadde 3 kati mwami Museveni agamba buli mubaka agenda kwongezebwa okuva ku bukadde 100 agende ku bukadde 2 obukadde 2 jema erina Asumani basaalirwa yekka ebeera efuna obukadde 2 bw'obanga otunudde ani abenefiting ani aganyulwa mu kino ye NRM erina ababaka abawerera ddala kumpi 3 n'omusobyo bw'aba ayongezza kitegeeza myaka 5 NRM ebadde efuna ku 100 tegeeza ebadde efuna obukadde bw'ensimbi nga tubale kale 3 bw'eba efuna 2 kitegeeza ejja kuba efuna 6 ye benefitinga okategedde so NUP
then just wano kyenjagala okugamba gwa atugoberera n'awagira NUP n'owekibiina okirala wano toyina bw'oviirayo n'ogamba NUP nti ekolagana ne Museveni kubanga ne bwe gaba amateeka gonna galeeteddwa mu paalamenti oluvannyuma lw'emyaka ng'egi gonna gabadde gayigiriza ekibiina eki kimu NUP gonna amateeka agakoleddwa mu paalamenti kati ate agasembeyo mu guno omwaka tewali munnayuganda teeka limugasa n'eri gonna gagasa gavumenti kulwanyisa NUP nerya iPod erisembyeyo jasiri wakuba NUP yagana okwetaba mu bubbi bwabwe ontegedde bulungi lwaki tetulivaako eryo nayo tuliteeka ebbali bwe tuba nga tulitadde ebbali njagala onzikirize oba oliawo twolekereko mu musango ogugenda maaso wali in fact gusaliddwa leero omusango ogwo gumaze mu kooti ebbanga omugenzi Joan Kagezi yattibwa era yakubwa masasi olunaku olwaleero eyakuba Joan Kagezi amasasi asaliddwa emyaka 35 mu komera naye ne mu kumusiba emyaka 35 njagala kusooka emboozi eno mpa obudde ogiwulire oyo ye mugenzi oyo gwolengera oyo ye mugenzi eyakubwa amasasi era yakubwa amasasi nga yali katala akamu ng'agenze kugula bintu we bamukubira amasasi mukazi wattu oyo ye yamukuba amasasi eyamukuba amasasi yaani njagala ompulirize bulungi eyakuba amasasi ye Kiseka Daniel oba Daniel Kiseka olunaku olwaleero musajja wa UPDF batutegeza ku information nti ono yadduka buddusi mu UPDF kanji kusomerenga bweri Kiseka Daniel a former UPDF officer has pleaded guilty to the murder of prosecutor Joan Kagezi Seka Kiseka bamusingisiza si kyekyo bamusingisiza omusango ogw'okutta munnamateeka Joan Kagezi Kiseka yali w'amagye eggulu eyo mu barracks gye yadduka deserted the army in Gulu yadduka mmagye eggulu eyo oluvannyuma lw'okudduka wuliriza emboozi eno then nawe ojja genda mu comment ombuulire oba byendowooza bya kisiru oba byendowooza tebirina makulu nsinikire muli mujja kuŋŋamba tugiddemu Kiseka Daniel asingisiddwa omusango ogw'okutta prosecutor munnamateeka Joan Kagezi olunaku olwaleero asingisiddwa era n'asindika ku meere agende eyo amaleyo emyaka 35 ono omwami batugamba nti yali w'amagye yali wa UPDF nadduka mu magye eggulu mu kudduka mu magye yadduka byeye emmundu 2 zonna nga kika kya AK-47 rifle oluvannyuma yes yegattako abantu abalala 3 bwe yegattako abantu abalala 3 okuli Kibuuka John Nassa Abdallah mu Gonere ne Masajenge edinya kirino bano batandika okubba emize gy'okubba bano balisivinga emitwalo 20 balisivinga emitwalo 2 mu nteekateeka zino ez'okusaanyaawo Kagezi emboozi zino okimanyi zonna zaawukana balipoota ab'enjawulo buli omu yatuwadde emboozi yiye kyokka bonna babadde mu kooti eri abadde ya mitwalo aga
5 eno ya mitwalo aga 2 kakitegeeza nja kusigala ku musango gwange guli nga nemedde ku kyange nga nemedde ku kyange olw'ensonga kale tugende neeno omukyalo ono omusajja ono oluvannyuma lw'okubeera nga afunye abamu omunene tebatugambye oba mu gavumenti oba luddawa naye omunene eyamuwa omulimu agenda atemule kagezi ne bakkaanya okubeera nga amuwa emitwalo 72 emitwalo 72 ejja wano muja zabadde sente meka mu za dola emitwalo 2 ejja dola bwe bukadde 72 naye njagala gwali eyo weebuuze oli naakuwa ono omusirikale yabula yadduka mu magye n'atandika ebyokubba bye ne mu kudduka mu magye yadduka n'emmundu 2 kuba omusirikale bw'abadduka lwaki tiyadduka bibye n'agenda n'abula bibye lwaki yandibadde adduka n'emmundu ate n'asigala mu ggwanga ng'azibbisa ye abaffe emmundu 2 emu yali temumala sijja kubuuza bibuuzo bingi naye kale tuddire ddala ku guno omusirikale ono bagamba nti omunene yamuwa omulimu okutta Joan Kagezi yamusuubiza emitwalo 2 ejja dola mu za Uganda ze miliyoni 72 naye nga deposit w'omulimu yamuwako emitwalo 5 aga Uganda kakati gwe njagala imagininge oli akugambye nti nzimbire ennyumba ku bukadde 72 naye nkuwaddeko emitwalo 5 bw'ona amala omulimu ogwo ndyoke nkuwe sente ezisigaddeyo gwe olaba kisoboka gwokola otya omusango nga gulimu okutta omuntu ow'amaanyi ng'oyo ku mitwalo 2 ejja dola tubale ku za Uganda ku bukadde 72 ne bakuwako emitwalo 5 kisoboka ddala kisoboka bannaye nti nzimbire ennyumba tuteeseza obukadde 72 nekwatako emitwalo 5 bw'onaagimala nze nkusasule anyway simanyi we mwakibaze naye ndabira ddala nga si mu bubi oba omutemu ye yasigadde fayiro ne mugiggala fayiro ziggalwanga kakati kyangu nnyo giggalira mu muntu neesigamye nti eno mwagiggaliddemu ono kirabika kituufu naye bwe mba mbigatta tebigatta n'omusango kale gubadde guluddewo nga mulina okugujjawo si kyo mulina okugujjawo ebyaddala era mwagujjeewo tusigaze ebibuuzo omusajja mwamukalize naye tekiri fane emyaka 35 yabadde yakabeerayo omwaka gumu n'ennaku 10 na mmeka ennaku 16 ennaku 13 ennaku 13 omwaka gumu n'emyezi 6 n'ennaku 13 so ezo baaziggyeko kitegeeza akyaliyo emyaka gye 3 nga mu 3 n'ennaku ezigwagwamu si kyo tukiggalirawo fayiro yawedde ate tunaagiremerako fe twagireeta kale tuveeyo bwe tuba nga tuvuddewo kyekirala producer kye tulina kabenje mwe obubenje bufuuse obubenje simanyi bekikwatako oba bino ebintu babiraba oba beesuuliddeyo gwa nagamba nti bo tebagwa mu bubenje balina emmotoka ezibakulembera bwe baba banaagwa mu kinnya eyo yesooka okugwayo bo ne basiba si kyo waliwo akabenje abantu 13 baafiiriddemu
okufa kiringa kya bulijjo naye tekimanyirika naye ate ne kino kikulu nti babadde bava ku mbaga 13 bweddu nga bava ku mukolo eyabwe yavuunikiddwa. Omanyi okubeera nga mwasiibye museka, mwasuze museka nga muli mu ssanyu ne mukuba ebifaananyi ne mubiteeka ku zi status ne muteeka ku Twitter, ku Facebook, ku makya ate abaddeyo ye n'ateekayo ekikyo ng'ofudde. Gwe omanyi twabadde ne Isaac producer wa Vicky. Isaac wiiki ewedde yagenda ku mukolo, bayina omukolo kakati jjo ku Lwokutaano we twamaliriza empiso omukolo yaguliko ddi wiiki eri yennyini ku Lwokutaano bamukubidde nga bamugawa omugole afudde gwe baaliko ku mukolo. Kati era twabadde tugamba yavudde ku mukolo, yava ku kitanda n'agenda ku mukolo. Kale mwana ebintu by'ensi byewunsi kyova olaba bw'oba munaakakaaga lyako 3 ntegeeza ng'ebizibu biweddewe ng'abewaka bafunye ekyokulya togenda n'olya 3 ng'abewaka bagenda kusula njala. Bintu si byangu, obulamu busaanawo butyo. Bantu 13 baafudde batyo nga bava mu masanyu. Weewuunye be baali ku mikolo nga buli omu abeegomba. Omugole gwe baali batwala omukazi nga n'ab'oku kyalo bulijjo gwe basiiba naye nga balookalooka bamule abanga gwe mutamanyi. Buli omu abayagala kujja mu maaso amula naye nga mubadde musiiba naye. Kakati yafudde musajja kalaasi kitalo situjja kubeera nga tubalwako katugire tuveewo. Kale mawulire marungi okuva eri Uganda Airline. Yes, kakati bannayuganda ndowooza kekiseera mukube mu ngalo musagambize Uganda Airline masavu anti kakati yasimbudde olugendo olwasookedde ddala okuva mu Uganda buterevu mu ggwanga erya Bungereza London. Era essanyu nga bw'olirengeraawo lya Mwoki wa Gonja. Nalabyeko Jeno Katumba Wamala nga naye agenda maaso n'okubeera nga tugayeese ekintu kiwedde bikoze bitya nga bw'omulabaawo. Ani omulala yatambuliddeko ng'oggyeko Katumba Wamala. Ssanyu lyabadde lingi ne kaakati nga sinababba Katumba Wamala kansooka empiseemu twebuuze manyi bannayuganda tusanyuka. Twalina Uganda Airline. Nze nnina ebibuuzo byange munansonyiwa mwebale kye mwakoze kirungi naye njagala kubuuza mu nga Fala Idi Amin Dada yalina airline, twalina Uganda Airline. Uganda Airline eyo yalina routes kumpi buli nsi nga tugenda. Gavumenti eno bwejja netunda airline netunda ne routes zonna. Kakati gye buvuddeko ndowooza mu 2010 ne batusuubiza airline yeno gye bazzizaawo. Katuli mu nnyonyi nga mmeka nga 4-5 tuli mu nnyonyi ndowooza tuwezeza 5-4 batuleetedde endala gye buvuddeko. Tuli mu nnyonyi 5. Bwe tuba mu nnyonyi 5 naye nga tugula ennyonyi ne tugula ne route okugeza eyo route kati eya London eyo nayo yaguliddwa kati masavu. Njagala kubuuza abalya route zire ze mwatunda zo sente ze mwatunda mwaziteekawa? Nga bamutubuulira ennyonyi ze mwatunda zo sente ani yazitwala? Ani yazirya? Zo mwazitundawa? Omanyi abantu nze ntera obbaga nti kati nze tosobola kunga nti weebaze kino ng'ate kyaliwo. Nina kubuuza
muzizza kiri ekyaliwo oba muleese kipya kuba olwedde kyaliwo. Sisobola bawana nti mwebale nnyo mutuyambi tubadde tetutuuka e Bungereza naye njagala kubuuza bwe mwatunda ziri sente ani yazitwala? Lwaki temwatunda ne mutugamba mwagala kugaziya ne mutunda ennyonyi eno ne muga kati zino ziweddeko katuleete ennene naye waliwo ennyonyi eziriwo tewali n'ennyonyi eyali yenkana ziri bunene. N'ekirala katusabe Jeno Katumba Wamala mutuyambe eno naye tetuuka ne bagibanja amafuta mugule ruutu zino nga mumanyi mugenda zifacilitatinga. Kampuni y'ennyonyi gye neekakasa nti buli mwaka mu ripooti yaayo efulumya ekoze loosi tekolangako magoba ya Uganda. Buli mwaka mwe muba mukoze loosi kyokka ate bwe mwasoose okutwala mukola loosi zokka kyokka bwe mwasoose okugenda e Bungereza Jeno Katumba Wamala mumutwalidde bwereere. Lwaki temukola loosi? Lwaki oyo yalina n'obbawera ddala ennyingi? Bubu buy Uganda build Uganda. Yes kali mwamutwali twandifulo genda n'okudda bwereere ekitusamu kimukolera muti kale era munaddamu guno omwaka mutugambe nti 2025 tukoledde mu loosi. Enewe kirungi naye abamu tukyabuuza ani yalya eza airline eyaliwo lwaki temwatandikira era singa mwatandikira ku eyo eyaliwo singa tulina ennyonyi mmeka singa ebyentambula naye nga kiki mwali mugonzezza kutusembereza mboko kumpi Mwagani agaye kyemukoze ekyamaanyi kutusembereza mboko kumpi nga wano tewankuba ecupa omanyi bakambwe. Njagala kwebaza buli sekinomu wenna gy'osinzidde okubeera ng'otugoberera weebale nnyo weebalire ddala omukutu obadde ku DPTV Uganda Yeza Sajima abadde okubeera nga nkuweereza mukwano gwange Morgan abadde ku kamera so nga producer abadde Abe Buterevu nnyo abadde okubeera nga kukyusiza ekifaananyi kosa n'okuwomeseza amaaso g'ebyo bye galabye. Mutukkirize tukomewo n'emboozi endala nnyingi ze tugenda okubeera nga twogerako. Mubeere bulungi mwera. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera eddwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'eddwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.